eno naye ebibi bye mutuddeko bingi naye muli ku nsawo muve ku nsawo muddeeyo ku bikolwa byammwe. Thank you. Let's go. Buuza kibuuza kyokubiri. Njagala okubuuza sayidi yammwe sindi owulikika otya kale olaba otya ng'ogenda kwaŋŋanga omuntu ng'emyaka 12 egiyise. That's it. So coming back to answer you, ndi mukkakkamu nnyo nga bw'okiwulira. Sirina pressure, sirina kintawaanya, ndi wakabiri. Kaakati omanye ebyaffe tebiggwayo kubanga kati kigisimanyi lwaki takizeemu kakati tugenda kuba ne battle of the national address yonna tugendera awo tutandikira ku saidi eya kabaka Tutandikira ku saidi ya Sheebah. Oberi. N'abakyala yasooka. The leader of the music industry as we speak. Queen Sheebah. Kabona waffe mu industry. Tubadde tusaba o addressinga abantu bo. Kindly. Bannange balamusiza bassebe mulungu. Sheebaholics we muli. Sheebaholics we muli. Syndicate mbalamusiza namwe mwebale kujja. Shout out to Uganda. Thank you so much for loving music. Esinga obukulu byonna ze kyenyezo bagamba njagaliza okumanya njagaliza komezaawo kindu wammwe. Nakola live nakubiri n'abakozi mugamba nti nakoze seminary kirabika nakula nnyo. Kituufu oluyimba lwa madamu olwasooka nze naluwandiika. Yali akyayiga era ne leero akyayiga tulina okukkiriza. Osegaera kati nze njagala okukkiriza nti ayina waatuuse just tannatuuka ku level ng'eyaani eyange. Kati nze we twasookera ddala eno bato nali sijaagala. Naye bambuuza ekibuuzo bwe nakiddamu ttiimu ya madamu neereeta omuliro omungi ne bagendako. Osegaera kubanga liko kubanga yeerabira nesonzibiramu kati nibandagala muzzigaako tebalabe eno bato enobato kuyimba mukimanyi mpaasinga. Zabara. Wamabu Sheebah. Nija
leero njagala nnyo kino bakumbuza wali bw'oba omanyi ekyo si kituufu ekyo si kivumu ebituufu bw'oba omanyi sitori yange nze ndi musiimi gratitude is must olina okusiima temutuvuga speed tujwe ku mazzi wamaka kuje nako omuyimbi waffe alina okuba ngali aire ngaliki kebaita akaliro aha Sudan nobody gambayo nobody say bashibali kusibira bitya kale kanabisemu respect you President Sindi era nkwebaza nti wakkiriza n'ogamba omukulu kengisanza akayo obukulembeze bwali bubwe n'ogamba obwe kutiibwa amina webale kukkiriza n'ogamba nti akayo kali solide Sindi obadde webbanga ng'olina sitiimu kyeni ng'oyimbanga okumala ebbanga Roland wamukyala okuwala bandikisanzi abasindike kituyina nanti agasa mu info tubayabuuza ekibuuzo abakategeera kano kanjawulo mukko President emyaka gyomaze ng'oyimba tibadde mingi nnyo ne bakyaliibo n'ovaawo n'ogenda ngamba nti gwemukyalo ono kyamanyi talina myaka 7 ku 15 ng'ayimba kyebadde mbuuza olaba azaliwuyako mukasa okujja wano osegeera eno bato yagikiriza twatmukaka samuwala buli okuva ewuwa okutega okumuleeta wano nedda. She has accepted the battle, so let's stop talking nonsense. Let's just stop it. And this battle is about music, so anything outside music, that will be another day. You know, if we're talking about music, about hits, about performance, I'm here. When mama somebody read the book, maybe people on the day were cut to the photo. Mama say I want to go in or turn the car. Watch you move it here. Amazima munga chanti zeni mukazi wa mazima tujapiasa.
tebadde y'amazina Sheebah yali giwangulira ono siiri Sekuyasibwe Katonda kyobola banaawe beeremerera. Tula wansi. Tula nzengo gange na steady yangu. Mama ndagala magambo kumsumu. Omukolo guberewa kwa. Takutira ngale yonna gy'abeera mukamuddira. Naye omukolo wagegwa katakira ddala. Nze mmanyi okumalira budde masango ekkolero. Omulungi ali tubona ku Baba TV ekyo interview ya Battle of Words webaire era nga omukazi Sheebah ye tuyinza okuba nti ali omuyike yatuleka ku set nkugamba nti Sheebah ye amaze n'akiddukamu era nga saawa zino sindi yasisigaddemu era n'atugamba tulinde ku 15 gwabadde agoberera ndowooza olabye ebibuuzo bibadde bya bulijjo nga press conference wozoziraba naye nga final ekimaze ne kigwa ne tukakasibwa nti tugenda kubeerawo nga ennaku z'omwezi 15 ekkololo ye Sheebah ekiva wano kigambibwa nti ye addidde naye nga bweto bwegenze bwe tutunulako eno tulaba ekiri wano abawagizi ba Batindalera sanyu bali wano basanyuse nnyo era sanyu ye bamututte okubanga adda mu motoka ye so kyenyinza okugamba nti muganda wange bwetutyo bwe tubadde olunaku olwaleero era nja kugamba nti kusaba osigale ku Baba TV byonna tujja kuba tubikuweereza nga bwe binaaba bitambula tugenda kubeera kololo abakitaddemu essente be bannaku aba Victoria University saako n'aba Yolo be bakitaddemu essente so ng'omulabi wa Baba TV ndowooza otegedde ani oli tiimu Sheebah oba tiimu Sindi oli tiimu Syndicate oba oli sima Sheebah Holy so weno n'omukulu Kaye Wisdom mutabani w'omulaala eyanywa amata ga Seriraka obutali mazzi ne Seriraka babakubye ne mudduka ku seeti nedda labayo tugenze okulaba nga bye mutuzaamu bya history kyebadde anti labayo
oŋŋamba otya omuyimbi abadde akuba hit to hit emyaka 10 gwe noŋŋamba nti tasobola kubatolinga muntu ng'oluyimba Sindi lwe yamuwandiikira olwasooka lwagaana okukola lwali lufu naye kayo wisdom kati lwaki takkiriza n'amalako interview sitanga waaba talwa mu kifo akuwadde dakiika 4 namba alaba bye mubuuza tebitegeerekeka n'ebigambo byatuusiza ku mmeeza mwe mulaba nga bibadde bikkirizibwa eno ensi yayonooneka okuva ku mukulembeze eno ensi nfu abakulembeze ba Uganda tebalina amatu ne bakulembera twayonooneka kati wateeka wali ebigambo gwe bibikke osegedde naye gwe kyolina omumanya eno bato oli omulaba bagenda muzzayo muleeba Sindi bagenda muzzayo muleeba lwaki odduka ku interview sitawa ne kusha ogenda kudduka sitawaaba abawadde dakiika 4 ku interview mugenda kulaba kati twatekese kololo mugenda kulaba kololo mugenda kudduka kizibu ne kololo mugenda kulaba ekigenda okubaawo mugenda kutya kyekyo ono agambye toka mbulire addusewa wamma tozanyisa ssanyu lwaki owedduka lwaki omera entondo ng'okyali mwana muto lwaki oli omukadde tamera ntondo omukadde yasigaddewo naye nga lwaki omera entondo oli tiimu ki oli tiimu ki lwaki mulowooza nti mwandibadde oliiza oli Sheebah anti omwana yenna bwe yeewaggula n'atandika okulaba nnyina mukamwa maama aba alina omudisipulininga talina mpisa ageza okulaba nga bye mumugamba takyabitegeera nedda omuntu nga talina kyagamba nsi anyiiga mangu omuntu yenna omugezi awuliriza kati Sindi abadde awuliriza ng'oli akozesa mumwa akozesa nnyo omumwa okusinga omutwe amagezi ebyo bigambo by'abawagizi ebigambo by'abawagizi si bigambo byaffe katugendeko tulabe oba tusobola okufunako Sindi naye atuwe ku interview ng'olinga ogyewo tiimu ofunye tiimu kakati bata eno woogirabira bweti egenza okujja ffe ng'abamawulire tulwawo okufuna Sheebah okumubuuza kyasi gye tufunye okumubuuza then naffe ng'abantu abaagala okugatta ku ati tulina ebintu ebimu bye tulaba ebituluma one olabye engeri gy'azayambaddemu oyo Sheebah yagobesa abayimbi banne ku masomero lwa nyambala y'emu olabye gy'azayambaddemu emisana then ebigambo byazze TV ziringa 5 muwadde live nenge ebigambo byalina mulimu kulwana okukola ki okufuna ebifaananyi ebigambo biri byafuna bya FF tebisobola kabonero ka butiitiizi kasi totandika okukola ebyo era nange we mubuuzizza n'akyankala ne mugamba naye tuli ku TV live ozze mu bantu ozze kulukuna n'abamawulire lwaki otumanyira okujja n'ebigambo ebyobuwemu ebituwemula ate ng'abantu bangi bakwegomba byebyo byokka naye gwe woolaba bagamba nti ate Sheebah amaze nadduka kubadde kudduka oba mubadde temukyalina kye mumugamba byebyo ekisookera ddala ebibuuzo byonna nga woolaba bibuuzibbwa ebibuuzo ebikuba eby'amagezi byonna biri ku sayidi yaani ya Sheebah gwe badde babibuuza ewa Sindi tewali kibuuzo kyobadde osobola kumubuuza emyaka 10 ekisuka mu 15 yamuwandiikira olimba yakola bwati nga byonna bye bamubuuza obiraba problemu eriwo nti bata eno tebatudde kutereeza bato yeetaaga we mugigendamu nga mwembi bulandi zammwe zigenda kusigalawo bwe ziti naye ekituufu kiri nti after this battle bulandi ya Sheebah egenda kukkamu ekisookera ddala ensi etandise okwoleka obunafu bwe ne kino kyakoze okudduka wano abantu bayinza obutajja because kiragidde ddala nti ki atidde ne wooba olaba engeri ya mobilization ono tiimu gyaleese n'oli baleese ng'amaanyi ogalaba omuwagizi alagirawo ti ani Sindi asinga amaanyi ekigamba eno tebadde press conference ebadde kuleeta bawagizi wonna akabadde okakolanga golola wojja bwatyo akwata n'akusitula n'akutiisizaawo ensi yakutiisa katono kyakoze sokwe woba obazeemu kigenda kubeera sofa omupiira guli 7-0 7-3 ekigamba oli tannabafunayo oli ali ku 3 ono ali ku 7 bannange yoyo atugambye nti sofa woba otunuulidde omupiira gulaga nti
bali ani tiimu Sheebah ye yagenze dda kandi abeeko ku bawagizi bano babeeko kye batugamba bo isoko gye otubuuze ogamba otya ono bamuyisa Wiziri Kabaka oli tiimu ki ndi tiimu Sindi naawe olabirawo kyembuuza gwe tolaba nga bagenda bakuba omuziki obadde otya oyo mwana muto olaba kyakoze azatamidde n'adduka abalasita tebavaako omwana oyo mumugambe lasita oba oyo si mulasita mwana kayimba kyakasindi akasinga okunyuma omama obanga olowooza osobola olowooza omatiza lwaki okonkana ate wano twogere mwana nze ndi timu nawe Sindi naawe nze omuta Charlie Stepa lwaki ogamba nti Sindi yagenda osinga mubate anti kati lwaki ngamba Sindi yagenda osinga ekisooka Sindi nambeemu ate Sindi akubye miziki mwana abadde miziki industry boy wange oli wakabiba Mr. Jindoz olaba Bobi Wine yakola nabo hit after hit mwana kakasa amazima mubadde temukyalina kyemugamba Sheebah n'abaviira oli atidde buti naawe nga zifuuse question boy anti webakubuuza nga tolina ansa kwataawo yamani ekisindi Sheebah kyakoze ekikuno anti nze okutuka lwaki adduka nedda ebyokwambala mu butuufu nze bampita Michael Tongopo nze mu butuufu ndi tiimu Sindi ndi tiimu Sindi ati njagala nkikubuulire Sindi okitegedde njagala nkubuulire kino Sindi muntu mukakamu bato nga boze ku bato olina okuba mukakamu tolina kuswala ati wuliriza nga atidde eyagenda big is always nekiragala Sheebah yakitegedde omulimu gwasobola okukola si kuyimba eyenyambala ebyo byakuzina tekugenda nakola leero lwaki Sheebah Seguya waze nadduka Seguya mutyako kyo badde babisanya etegeza atidde Seguya unya stage n'agenda Seguya awakyamutya tatya Sindi atya Seguya wacha atidde Seguya kyekiranga ekibuuza tiimu Sindi gwali tiimu Sindi bano bawagizi ba Sindi ndowooza abaSheebah bagenze dda abaSheebah bagenze dda tuli ku tiimu Sindi genda obundeto tuli ku tiimu Sindi kandi abeko Seguya wano ampeeko interview naye tulabe nga twogerako gyali tunoonyako Seguya mugobye era akuba ye aŋŋambye gyemuli agambye nti oli ku TV agambye neremererwa mu kyoyo Sheebah anti naffe kyetwagala omusajja eyasoma obulungi diguli yange yamawulire njiina neremererwa wange ate nze muzimbi okumala ebbanga ati lwakuba mumanyi nze ndudde mawulire mazeemu emyaka 22 bato zonna ezibaddewo nzirabye era buli bato ebaawo omuyimbi gwe bawangudde aba alina okugwa ne kariya ye eba erina okukka kakati kino ekibaddewo kkiriza gaana Sheebah nze mbabuulidde muline mu mwaka guno we guggwerako ne wajja kuba akyaliko by June next year oba 2 years mujja kulaba effect nze nkimanyi anti singa kibadde nti mpaka za mazina awo Sheebah abadde ajja ziwangula ne kariya Sindi ebadde egwa naye ng'ejje ziri za kuyimba ate nga Sindi muyimbi akuba awo ojja kulaba golooza lwaki adduse atidde gwe atidde Sindi kozi abantu bali eri batugamba nti oluzze n'adduka anti ate atidde Sindi ng'ate obwedda bali wano bombi nze lwaki maze kuyimirira n'adduka yoyo omukulu Seguya yatugambye nti Sheebah atidde ye era oluzze ye n'adduka so katulinde bannaye nga 15 tugenda kubeera ekololo nga tulaba tiimu Sindi ne tiimu Sheebah gwe ali eyo kubanga ndowooza otegedde zino tegedde kati wagwogenda okuwagira fe baba TV bino kagere ku tujja kuba tubiku nga ffe bamu kuba tisho so muna program ebi
otekayo ekifaananyi kozesa VU University, kozesa Cindy versus Sheebah. Bitegekeddwa Victoria University Yolo Festival kadanke n'enteekateeka tugenda kutandika muyimbi waffe asooka nooza atuuse saidi yange eri mu kizimbe in the Fury introducing ladies and gentlemen and ladies and gentlemen, and now in the electrifying blue corner, let the dance hall rhythms command your movements and raise your lighters in homage to the king of the Ugandan Ladies and gentlemen, and now in the electrifying blue corner, let the dance hall rhythms command your movements and raise your lighters in homage to the king of the Ugandan Ladies and gentlemen, and now in the electrifying blue corner, let the dance hall rhythms command your movements and raise your lighters in homage to the king of the Ugandan dance floor. Ladies and gentlemen, and now in the electrifying blue corner, let the dance hall rhythms command your movements and raise your lighters in homage to the king of the Ugandan dance floor. The bad girl of Blue 3 on the electrifying a true stage sovereign ruler, Enteekateeka, who has shared the spotlight with P Square, Wahoo, Biniman, Neo, Tiwa Savage, and countless other luminaries. Wherever she graces the stage, it's an instant boom party, a testament that she runs this city. With an illustrious career spanning over 2 decades, she stands tall like an unwavering monument of artistic mastery. Give it up for the fast-spitting, bit-conquering powerhouse, the symbol of strength and regality, the one and only, the king herself, Cindy baby! Ladies and gentlemen, and now in the electrifying blue corner, ladies and gentlemen, and now in the electrifying blue corner, let the dance hall rhythms command your movements and raise your lighters in homage to the king of the Ugandan dance floor. The black girl of Blue 3 on the electrifying Queen, for the purposes of this Princess Zahara. Ranga sawa zino zenyenyeni a baby ye atuuse da yo inda the king is in the building. oyo Cindy sanyu eranga batima nyo adduse. Ladies and gentlemen, Chala Cindy. Yes. Mikani wagulu. Oyina okufuna side yonna oyijja oba ogwa kwa Cindy. So tulinda omukyala Sheebah Kalu naye nga gwera tulaba tukwongera okugenda kube September bino byonna tugenda kubanga wano ku Baba TV. Victoria University etaddemu ssente gwe munnaffe era nga Yolo Festival 2023 yo tandise dda tekukyali kulanga kulala eno bato tekukyali kulanga eno bato ali eyo iriza oba atulaba Douglas. Ladies and gentlemen.
Ladies and gentlemen, in the electrifying blue corner. Oh yeah. The dancehall rhythms command the movement and raise your lighters and homage. Kuyingira pakaba era nga Sheebah ayingirawo ssaawa yonna yonna munafe gwatulaba mu ddakiika nga 5 bategeezezza nti Sheebah ajja kuba ng'atuukawo tutandike kye bayita battle of words. Bweno nyongera okujjukiza munnafe ali eyo bino abaabitaddemu ssente be ba Victoria University genda ku Let's go! Victoria University. Yes. That's the way it's coming in here. Yeah. To inapokole masterclass. Tukija kubanga tukola ne busi. Yes. Kukololo airstrip still. Yes. Basi obonaba kabi naba bangula buja business kukololo airstrip. Enkerera tugende mu battle. Ostegera. Tugenda kubera tabulembe. Remember now you can pay using a number in Wamanga. Booking a ticket so. Booking a ticket Alibadi. Tukabe ya mitwalo ebiri joka. Sawa zino. Sawa zino sasubira kubera number 075 999 141. Ya number jogenda kubera ngo sindika ko osasula ticket. Right now. Alibadi chesa tu. VIP chamunana na yako keti kuoro ukanda wangu. VIP of course chesa tu ordinary. Zara, what is up? We do Lindako, sini bakoya mkalia kantu kafe. Kokate tuagala. Akakola atia. I know, but what you know first and foremost, as a university, tuingiza abantu abenjawulo bangi. Abantu abenjawulo tuingiza olabayitira kwepi Victoria buli mwaka mulimu bannabitone. Victoria University decided okubeera ng'eddiza abantu nammwe abali eyo mumanye nti ddala
business, okuli entertainment, okuli bagana kubera mu bantu Victoria so tubalagaza Enteekateeka ez'enjawulo. We do amazing things. Omudakimanyi nti Enteekateeka esembedde. Queen Sheebah ye ayingiddewo dda era saawa yonna yonna nkutegeeza ngenda ku stage. Impressive 5 feet towering at 5'6" with those stunning the multiple award-winning and recording level. Move your body like a snake. Shake it but don't break it. Put your hands together for the sovereign the ruler of the Queen Dome. A relentless face, rising repeatedly east after east from the battling streets of Kawepa Republic to the insulting hills of Naguru. Let's go! Everybody lights up, lights up, lights up! Let's go! Setting icon, the iPhone 20 Pro Max of the field, a prolific award winner, a mesmerizing Queen into the building, epitome of sweetness, the queen of our dreams. She is none other than Sheebah Karungi. And she's taking her time. She's a black queen. The gangsta star. She a queen. She a queen. She a solid. I think I told you no my year. I'm pussy. Let's go. Hey. What does Sheebah all is? What does Sheebah all is? Make some noise. Make some noise. Festival. Let's go, everybody! Lights up, lights up! Let's go, ladies and gentlemen! Queen is in the building, the Queen is in the building! Oh yeah, look beautiful! Looking sexy, looking lavish, looking amazing, looking powerful, energy, amazing, Sheebah! Let's start this presser. Ladies and gentlemen, are you ready? All right, let's look at the screen. Ladies and gentlemen, let's look at the screen right now. The unwavering fans of the DJ wait. Banange banamawulire tugenda kusaba ekintu kimu abayimbi bano temba interviewing saawa zino whether you're doing live television or not. No one is stepping up here. Bebayogera bye tugenda okukwata eteeka erisoose tulina agreement. Eteeka eryokubiri oba olina essimu yo ojja kuwanika Cindy versus Sheebah ku Instagram, ku Twitter, wonna otaginga Victoria University kubanga be bategesi n'oteekako ne Yolo Festival because kye kivulu otaginga omuyimbi owasaidiyo owange n'owange
Ekibuuzo namba emu, kibuuzo namba ki? Linda. Kibuuzo namba ki? Sibawulira. Kibuuzo namba ki? Ku Kabaka. Mpulira. Ku Kabaka. Ku Kabaka. Kabaka yali mu luzungu ne Queen. Aliwo afuga olubiri. Waliyo Kabaka afuga nga talina Queen. The Queen is the pillar of the kingdom. You get it? Make some noise! Kale, Kabaka yabuuziza ku bantu ekiri saidi yo kiri ki? Ekiri saidi yange katika mwagala bagambeyo Queen kama webale kusooka kutuusa nako leero tukwagala nnyo sooka buze ku bantu bo wagwan what Sheebah Holix, let me hear you say yeah. Hey Rambo 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 let's go DJ let's go Let's start this. Let's bring the house to order, guys, yeah? Banabawulire bangambye kamera bambi zirize tulabe mabega. Ziri live. Ziri kamera ziri live ku TV. So chatugenda okukola tugenda mabega wabe katini. Oba basembeleko mu maaso katini. Ebisembeleko mu maaso babaddeko mabega. Let's do this in 1 minute. Let's do this. All right. Tuganya okukiriziganya. Adesa batukuba obuntu bulamu. Wano tewali wakabi, tewali atali wakabi. Fenna tuli bakabi. Kom maaso, ali basembeleko mabega. Basembele mabega. Basembeleko mabega kati. Tusembeleke mabega. Wisdom unyambaka. Just area, but no cameras in everything. Tutandise.
Tuli ready. Zahara. Yes, that last one now. The lady I'm about to introduce to you. Please go ahead. Track record here is straight and clear. Kulembeze. Mama. Teyeraga. Waloche yagamba. Zasija kulaga nyumba. Nina na isagala bikola chi. Amanyo muntu wa wansi. Akwata simu chi. Akwata simu chi. Gwainaka akasimu kama pesa soko kawanika chukua mkoa wetu ti. Akama pesa kama pesa kama pesa. Watuka ku stage. Asabula kola chi. Asabula. Tebamuita kabaka. Kubanga yachewa bwewi. Dala yachi. Dala yachi. Ladies and gentlemen, it is the king herself. Put some respect on her name. Ladies and gentlemen, are you ready for yet a mega introduction? On number one level, she actually needs no introduction anymore. Kambabulile, mulimwamu tukuola bangai, they're blessed by God. Sheebah is a blessing by God. Mulimwamu tukuola ba wallet. Mulimwamu tukuola ba nayakwati waka manyiga katonda. Mwana muwala Sheebah is the brand ambassador of Victoria University and so many other companies, by the way. Sheebah Karoji is an entrepreneur. Kusete yiyengete emukati. Sheebah Karoji yasimira sete. Kusete zao. Sheebah Karoji yakuna riato. We got a business. Sheebah Karoji is the one leader. Sheebah Karoji, the first female artist to own a record label in Uganda. Ladies and gentlemen, give it up for the queen herself, Sheebah. Let's go. Wendy Douglas. Tutandike ebibuuzo. Sheebah. Muyimbi gwe baagala. Kale kisirikire tuwulirize.